Okay, webale kubanga twegaseko mukwano nsubira nti yonna gy'osinzira okubanga otulaba bitambula maridadi sana era nga bulijjo nze fune abakabi bange netujja netuwaya mukko netunyumya ku mboozi ate nga tuzimba mukyala munnange kubanga jjukira eggwanga erimu omukyala eyezimbye eggwanga erisinga okuba eggumivu aye nga twetaayo n'abo abantu bennyini aba inspiring abakyala bona abasajja naye bami nga bafaayo nnyo okulaba nti bazaamu omukyala amaanyi n'okulabika obulungi zalekanye omukyala alabika obulungi nze banange Ruth njagala abe ng'alabika obulungi olwayo ndeesemu serebu wange namutuma bwaguuga sabo babuuzeko abalabi wange bannange mbalamusizza mwenna abeekuumira ku mukyala Ruth Kalibala mwebale kumwagala. She looks amazing. Chekisinze okunzizaamu nzirugadde. Abadde ati nzirugadde. Era kati nagambye bannange nze okugubasirira e Kampala. Kanzire kubanga omuzi nzimbatidde kuba ngenze okutuukako bwenti ng'olinga eyatonnya eggulu kati tuwe ekitiibwa mbawadde ekitiibwa era kiba mwaka ku mwaka nga tuli tuti mwezi gumu naye nze leero netunulidde mu ndabiramu ne ngamba mpozi ero ngenda mu kamera naye nga sikyategeerekeka naye nga nkyanyirira era kale okutwaliza wamu. Thank you dear. How are you? E Kampala wano kwewa mirembe omanyi bunnaera ebintu ebistressing omuntu bikujjako okulabika obulungi n'okukanya munnanga akazigo kange wajjanako obufuna bweno era bwemba nga nkeerabidde enzirayo obweno sibusobola abaana bakatabula nedda bakasussaamu kala n'ofuuka pinki n'okyuka omulinga rain saagala kubeera nnamago njagala mbeere nga mbuzabuza era abantu bentuukako bagamba oh my god tubadde tumanyi tugenda kusanga nti ng'olinga omuzungu konze nawo tokisussa nnyo ate ebizigo ebyo ebyebbeeyi bikukyamulamu bukyamuzi bina nutrients bikoze bitya kati nutrients bwe zibeera nnyingi toyaka nnyo naye banga biri plastic si birungi agamba okukyamulamu kasanyusa otagamba kasiko kikoye kukozesa Ruth nange njagala kukyamukamu okitegeera naye ate era kyovala nti abantu bagamba nno ndi selfish bagamba sibalagirira bizigo nze ebizigo mbikoza science nze yetabulira akazigo kange ngulayo wali nengula kano nentekamu ebirungo nenkuba ka sunscreen nentekamu bakiwe ka sunscreen by the kali very magical abantu baloza munna abazungu be bakola ki be baketaaga tuketaaga kasana kafe kabi yes nti kalungi nti kakubuzaabuza tekoocha nnyo naye kabeeramu naye kati akeeri ewaffe kabeeramu ddakiika bbiri n'ogamba nfudde n'odda munda naye akawano kakubuzaabuza n'obeeramu ogenda okwekanga ng'ogubaasidde nate ne kansa mungi omusana ogukuyingira ennyo kuyinzira okukuraza kyovola abantu weetaaga ka sunscreen ako n'okateeka ku bakyala bannange mwera ka sunscreen ako era mbabbiddeko katono nabana baagala okuwuga oguze mu Carolina omuguddemu obuddemu buvi oyambadde omwana n'ayingira amazzi nga bwazze ekitege kyoba akugamba bw'oba ogenda oyingira amazzi sooka ogenda onaabe ekikunaabya kuteekako ka sunscreen okitegeera bw'omala yingira amazzi naye omwana avudde gy'avudde mu kasana n'agwa mu mazzi ye nayina n'akoloboka ogenda omutuukako kati ebintu byesibirako bwerere tetubimanyi edda abantu balowoozanga nti n'okwekyamulamu kwako abakazi bokka omusajja lwaki aba yeesiga omuzigo ayinako abakazi bokka beesiga omuzigo kati era kyova olaba nti sikitege omusajja tonyumirwako okugenda wantu ne bakugamba nti bannange ng'olabika bulungi ng'oyaka si kyabakazi bokka sematimba akikolanga abantu bagamba era biki ne balyoka bakupolokera omugambo ne balyoka bakujja emize kandibanga kali bwe kati kandibanga bwe kati bannange nze amakanda nagasimba kukwerabirira bulungi kubanga nsiba ngamba abantu guno omubiri gwa kiseera kulabirire togubaasiira beba bogamba abasajja aba basiba bawoza mbu simanyi omuntu yerabirira nnyo bikoza ne kasiya gikomu nkwawa ne kagaana okitegeera ebyo by'abakazi lwaki nedda omukyala bw'abanga yeefaako mwami sensu wawe abanga yeefaako naawe nga weefaako binyuma okubuuza nti kati bwe weefuddeko omukyala omufuta afuna obuzibu kati Kayima girlfriend wo mupushinga naye yeefeeko nnyo buli muntu ayagala omuntu eyeefaako ennyo ennyumba ne mubanga munamushana bushana era nze bw'otuuka mu kisenge ekyange nga nnyambala tokubayo mutwe akawoowo k'egindi akawoowo k'eri akawoowo ke oyinza natuukayo n'oyasimula abuuza ekinabiro bwe nkivaamu okunabo ngamba bannange eno gye baprocesingira chocolate kiki
nga birungi bannange birungi ziranye omuntu awunya obulungi neko omuntu nomuwahaga nova nogaa bannange tadde mu kyumba kya kasasiro oba kyankoko ne wabanga obadde omutunulira eri ng'alabika bulungi bwagiza nakuwahaga ng'avaamu eryekalalume munnange ebirowoozo bikyuka aswala okitegeera omuntu kyobadde omusuubiriza nosanga badde olowooza nti muntu wavunaanyizibwa naye kasita avaamu olwo olusu ogamba oyo talina magezi ate netwalowoozanga nti omuntu eyerusa yalina okuwunya obubi biba bizigo oba omuntu aba yakula abantu oluusi beesiga ebizigo ate nga bakyafu kubanga biri chemical eri strong kitegeera nayo birina akawowo akabijjukira binuuna skin yo of course bw'obanga tebwefaako ojja kuwunya nyenga galiki onyenga obutungulu kitafeeri kiki ekyakwagaza like okukyamukamu like wena omuntu eyakusikiriza nogamba tewali muntu yansikiriza kyova olaba nti nze siba ngamba n'abantu nze advising abantu kwemyusa kubanga nze okwemyusa kwange kwava wala bintu bingi nyo ebyandeetera nalowoozaako ekiseera nti nze kasajja kakyasinza okulabika obubi kuba waliwo eyakiŋŋamba kati nzijukira nali nva ku airport omwaka gwali gwa 2018 nentuuka waliwo mikwano gyange gyali gijja okunnona ngamba ngugu baasidde bulala so obigattagatta byonna n'ogamba owange bwengezaako kino bannalabika nta naye munaye I was not disappointed so omuntu yasooka okulabako nga weekyamuddemu yagambye ogubaasidde yagamba nasanga omwana kati omanyi kati bo boogera bibi yakugamba nti ng'ogubaasidde bw'okyamukamu kotakujjukiza nti munnange nno kati olabika bulungi naye nasangako ogi wange ku street awo nga ntandise okwebyula nga ntandikiriza butandiikiriza nangamba my god you look amazing enkya nentabula omulala nyabula okitegeera nokuba omuzigo omulala noteekamu naye nga it's not bad kasita obeera ng'okozesa ebintu ebituufu kati nze nkozesa ebintu ebituufu ate ngezaako nnyo okulaba doctor all the time okulaba nti ampima olususu namanya olususu luli healthy kino tekigwanako bwe bityo osanga omuntu yenga ali mukampimiraako mulabe ekyo buli mwaka ompimiraako nga tiramukaako era agenda mpakwaka kuweesiiga era agenda kukupimirako tagenda teekayo mwoyo ekintu kiteeke mu ssente bw'obanga osazeewo nti nno ngenda kukola kintu gundi kikole n'omutima gumu n'ebirowoozo ne ssente so bampimiraako mbasaasidde nnyo be baba yubuseyubuse balina camouflaging colors leero wa pink enkya wa green enkya wa green black mwana yellow mwana pink abanga bitanga embuzi y'ebitanga kati ali akugira omanyi waliwo omukyala gwe nalaba nga yalinga nga yesiga omuzigo nga waliwo tukekisa n'ayita abaana be ne bamugwako mu mugongo ne bamusinga kati nze bwenkwata bwenti emabega omukono gwange gutukira ddala seetaaga buyambi bwonna era bwentuuka bwe mba nga nvudde mu kinaabiro nga neetema sipeeya nyina okumakinga sure nti endabirwamu endi maaso nensuulamu akayimba entandika guyingira bulungi n'emabega yonna seetaaga bakiyambi tewali yantuma kutandika kwemetta muzigo siina gabonyaabonya abantu nga neegira obulamu nga bugenda mu maaso kati ne Kayima naye wamusiiga omuzigo Kayima oba yasigala ku original yalabigenderako munanga ate kati weyo discrimination of the highest order siiga gira empataanya wenjula akola otya siiga n'ekitundu kyekisinga okuba n'emputtu akabina ako Allahu akbar ne mutako oyo sebo oyo yalina emputtu naye nga amatofa mazibu nnyo oba lwakuba nti tutuula nnyo nga bw'olaba nti omuntu afukamira ennyo naye nga amatofaali ago mazibuzibu naye nga nkyagezaako ate gasijja kukokisa naguno gwaka gaganya okugira nze ndi open book kugamba amazima kyenkwagalako naye Kayima okubanga kati otuuse ku kino kyoliko like okubanga TikTok watandikanga omuntu mpolampola obirabanga omulimu ogiza okuviramu omulimu nakitandika buli kintu kyonna kyonna nakitandika nga obanga lusaago naye ebintu munnange ne binfuukira ebintu nentuuka nga sikyebaka esimu akapya kaliwa naye mu byonna saagala nnyo
kukisusa kuba bwe nkisusse nnyo kigenda kuntawanya nange pressure eyo so nsudde abantu bange bagumiikiriza ate kati abantu olina bateekamuko ku njala eyo nga bw'okola ebibyo kuba nyina emirimu emirala gye nkwasaganya kano kabeera nga kasaida it's not even a hustle kuba nkinyumirwa hobby side hobby wengamba leero wekinkuba nga nteeka nga nsuula era kwajjanga kunyumirwa lwakuba nti era mu kunyumirwa okwo mugiramu ebintu bingi nnyo manyi video gyekuma okutambula abantu bakunoonyerezaako nnyo okumpaayiriza okubadde wala nabiwulidde mbu Lyton mbu mama wish waliwo ataka kubeera nakaana kalungi gwe katyo nenga sengano biba bituufu abambi nedda akaana kayawulira mu banka kayogera bulungi kayina empisa akaana kakozi kuba nti era oluusi oluzungu alususaamu nga bw'obimanyi agenda kuntuga Actually, Miss Ruth, if I begin speaking English, you're going to be surprised. I'm sorry. Tochida. Nenga bambi si kituufu. Lyton ambeereddewo era kyampisiza si bulungi kubanga wano abantu ina nti nze siina mukwano muwala. Buli muwala gwenfuna oba omugize. Ate kati oba bonna n'abalezi nti nedda bambi Lyton muntu wange alinga muganda wange tesobola kukola mawano bwe gatyo. Mwakwatagana mutya ne Lyton? Wadde mumanyi mbadde mumanyi for a long time. Mulabidde ebbanga ddene na meeting Lyton mu 2013 my very first time. Yes. Then netugenda bwetyo naye kati nga bwomanyi life gets busy netsoka netwawukanamuko katonaawo because I was struggling, she was up to a lot. And then afterwards netuddamu netureuniting. That was in 2020. Omukwano ne gusimbuka buto negutojjera naye nga I've known her since 2013. Mukwataganira wakwanga ndaba distance. Yes. Twakwatagana omusayi gwakwatagana bulungi ate kuvadda even light renasoko musanga twaconnectingirawo netubeeranga abooluganda mami wa Lyton alinga mami wange abe waffe balinga you know so it's nga buli wagende waffe akwatagana bulungi n'abantu nange bwe ngende waabwe nkwatagana bulungi so luganda ne lukula kwa malinga kubuuza Lyton yali mukatemba nga muyimbi toli muyimbi toli mu theater mwakwatagana mutya ne boyogera munnange nno nze bwe ngamba nti omuntu ogenda kukwatagana nange oyagala toyagala ogenda kukwatagana nange nina vibe wanje n'omutima gwange si mubinyeera guli awo kale oluusi zikutuuka naye kyekisinga ozikutula kamera zikutula leero nkumye obuntu bulamu kamera zikutula ate nga tozivaamu ate nga sizivaamu nzivaamu are you sure n'otuyingira abakyala kati wala akanyumira ennyo tekati omukyala oli eyo omufumbo okuye mu t-shirt ya MTN bavumaze tekatwagaliza naye nga kyekituufu mukyala obeerawo omukazi watu neweejaga mwejage kirungi nnyo n'ofumbira omwami naye tokisussa nnyo takumalaako mirembe bannange oli eno weejaga maama ozizzaako okoomedde emmere okolewe kumbe kafumisibwa ali eyo yeejaga weejaga ofumba naye yeejaga akola ki naye kitegeere naye ali eri akalirira nnyama temukisussa nnyo bannange scripts yani azikukolera ezo anze nzeeyiyiza otya I just wake up in the morning nengamba kanjogere ku kino but the most important thing is nsoma nnyo comments zange actually buli muntu ateeka comment ku video yange ngisoma kati mwenzija content ngekitegeera abaana n'ebigambo byenkozesa obukozesa omwana ayinza okiteekawo nga tategedde nze nenkijanjawaza nekikola nze nsoma comments kaabaani era buli ateeka comment embi mba mumanyi nenkutereka ate nze mpalana leka totukiisa ekya Lyton lwaki kyakunyizizza nnyo kyanyiizizza kubanga bannange omukazi bagenda mu akatale nange bagenda kunzijjako akatale kati ndi mufumbo nonno nawasizza abagambe nafumbiddwa Lyton yeyampasiza naye kabiiki akalimu ekyo temuli kizibu wasa mukwano gwo anti abantu basesebbuka nnyo n'ebigambo bajja kubatuuza mu bigambo kati ate kati bwe bajja ne bateekawo embeera bw'etyo
nejjayo n'ebirala badde nga bazze boogera bambi ebibye nnyo bivoola ekitiibwa kye bikoze bitya bakisussizzaamukko batutadde mu photoshop tuyambadde kadaali n'abo abaana naye si kibi mukazi mulungi n'olw'ensonga kale era akuba nti neeyogeze naye era nange mulimba ngamba weyisaako kitegeera tumuli muli bazadde I had tulina omwana yes tuli bazadde muzadde nange ndi muzadde si kibi olina omwana omu bw'ati bw'ati olinda ki nkyayagala okunyumirwa ku bulamu n'empeekera ya abaana kale nze ndi musajja ali very very responsible okuviira ddala kakati ngenda ate nzire side eyo ate kati nkyeyiya kweyiya kiki otegeeza okweyiya kyanoonya ssente mwana wange njagala asomereko mu international schools because katono mbadde saba mukotogera nnyo kagira abeera awanyumirwe life nfuneyo akekigadde later on akekikadde please omusajja mukadde kati lwakulabika bulungi 31 only yes. I'm 45 That's 45? Yes. You look 30. Really? Yeah, mnanga. Lwakuba nti kisinaye. Sigenda genda. Ajja kunkuba. Mutabani walina kyakufaananyamu. Everything. Okujjako kalangi kale naye nga lyako emabega yalinga afaananira ddala musajja mutini muwanvu by the way nze ni musajja musirise nnyo ekite ate mbowa nedda tobowa oli oba kugamba okwessaamu ekitiibwa okuwa abantu abalala ekitiibwa okumanya ddi lwolina okukola ekintu that's how it's supposed to be jjajja wange anjigiriza nnyo ekintu kimu naŋŋamba omekinganga sure nti abantu tebakwekokkola ate obanga toyagala abantu kwekokkola olina kustayinga humble so ndi very very humble nkyebaliza mukama naye oluusi kale mukama omumanyi nze ni musajja mulokole kuviira ddala ndowooza waliwo ebintu bingi nnyo ebyantukako mu bulamu nga mu butuufu sirina kyakola okujjako okwekwasa katonda naye si bano abaakajanja si bano abagenda ne bawogganira ensi ne bagimalayo ne babuzaako ne mukama katonda emirembe n'atenga n'okuvuma nze owange waate sissaapa sigenda mu church okola oti mu buliri bwange ne bwe mba ntudde ku toilet ne bwe mba ntudde nga ndya nze mba communicatinga ne katonda ali buli bwamu mbeera ku mulimu oyo muntu napita n'okumpita nga siwulira naye nga nsaba oli buziba yes olwo kikyakutuwako ekituusa okulokoka bingi nnyo I have had losses in my life abantu bangi banfuddeko and betrayal abantu bangi banvuddemu kati waliwo wootuukanga mu butuufu ogenda kukubira omuntu essimu waliwo enatuuka ekiseera nga nkubira omuntu essimu okumunyonyola ku bizibu byange ne mpulira nga mubatheringa oba naye nakindaga nti awe ndeeko kitegeera kati nga sirina muntu gwe nsobola kwogera naye okujja ku mukama katonda naye nayogera naye njagala kutegeeza nti tewali kintu kyensabye katonda n'ataakiiba tekiriyo kakibe ki nze buli kyensa mukama akimpa naye kirwawo naye mbamanyi nti agenda kindeeta kasita kijja tekigenda kuvaawo nze nali ntandika ebintu bya social media bino abaana banvuma nani gwe batavuma banvuma okumanya banvuma abantu bewaffe bankubira essimu ne baŋŋamba can you do us a favor and give up we are just tired of reading all the nembagamba lwaki mwe mubisoma ate nange nga mbisoma naye nafukamira wansi I remember one day waliwo ekintu kye baayogeraawo nafukamiriza wansi ne ngamba mukama katonda wange gwe byonna I don't want to give up on this kuba nakitandika but gwe byonna naye nkusaba kintu kimu kusaba buganzi eri abantu nakyogeranga nga buli lwe nsaba essala nti nsaba buganzi here we are tekigenda kuddayo tekijja kuddayo ate tusobola lingo otuuka nga buli omwana ayagala kulya oh my god kitiibwa kya mukama ayi nosanga ne baserebula nga nabakuyayanda omanyi kitiibwa kya mukama ate nga tolina bingi byokoze I think guba mutima omanyi abantu abatulaba kati Miss Ruth waliwo abantu abakulaba and there is that the force you attract their positivity and abantu bakiraba mangu yes they can easily see that bw'oba oli fake bakulaba mangu nti oli fake okitegeera era nze bwe baŋŋambye nti ŋŋenda kwambalira muntu ku internet kuno mwambalira n'omutima gumu oza ki ekikwawukanya ku bantu abalala bonna ba tiktokers ekiri outstanding I think minding my business I mind my business so much
Afunye abantu abanvuma nnyo bano abeeyita ba TikTokers nabo I don't think they are. Naye what I do sikuddamu nenkusabira essaala. Mukama akuyamba buyambi nti sikusabira essaala mbi. Kubanga nnyina bangi nnyo bensabidde essaala mubalabye. Kibatuuseeko soogera bingi nze. Saagala muwa platform naye nga yeemanyi. Ate waliwo n'omulala gwenkyasabira kati naye alabika Katonda akyamubiseeko akasu. Tonnamuta bulungi. Naye nga nsaba buli lunaku. Wali breaking the code down? Yes. Very many times. Kikisinga okumenya. Omuntu okumpaayiriza. Waliwo kintu kino mbadde saagala kyogera naye kankikugambe engeri gye ndi ne mukyala Ruth. Yes, sir. Idi ewedde ewaffe mu Buwarabu tubeera ne mu Idi tubeera very very busy nti ogenda okwesanga omuntu yandibadde akola essaawa 9 okuza essaawa 18 so overtime nzijukira yali Idi nenkola essaawa 18 waliwo omukyalo omu ali ku TikTok okwo abadde nga janvuma yaŋŋamba era Kayima nze bwe mba nga ngenda okusima omuntu sigenda oba oli malaaya oba oli ki I don't care ngenda kwagala muntu nga bwali naŋŋamba Kayima bw'abeera Saudi Arabia tava mu pate z'abamalaaya n'ajja ng'abyogera nvuma n'ensirikanga bulijjo naye olunaku lwali lumu yali Idi ne bategeka embaga bo baayita bamalaaya nze mbayita mikwano gyange bannayuganda bannaye kuba tubeera eri tetulina titles tuli bannayuganda olunaku olwo olwa Idi ne bategekayo kapate naye n'agenda mu bamalaaya bayita bamalaaya nze gye siva ne bamukwata ne bamubuuza ononye eki wano tusiiba ogamba Kayima nti tava mu bamalaaya ki ekikulese mu bamalaaya ne bamusimbagula ne bamusukuma ne bamusikako ebiwiivu ne bamukubakuba kati engeri gye bamukuba nga bamugamba nti va ku Kayima akola boti ne boti n'alowooza nti nze yaguza abantu ebyo ebintu sibikola bambi obudde obwo sibulina I cannot sisobola amazima ga Katonda mu ggulu tekisoboka nali ku mulimu nga nkola nava ku shift nezira ewaka nga nkooye okumanya nali nkooye nga nkyali mu uniform nangato zaye nga nebase ku buliri nenzija essimu yange nendaba nga bankoledde live Kayima yampangidde abantu ne bankuba Kayima yampangidde abantu ekintu ekyasinga okunnuma kwe kugamba nti bwe mulaba nga nfudde Kayima yanzise my God naŋŋamba mbu bwe yali ku ssiini we baamukubira yandaba nga mu backseat ya motoka nga nninze omunyama bagumalirize nava ku nsi nanyiga I broke down nakaaba nzijukira nakubira Priscilla Kalibale essimu ne mugamba labayo bino naye ng'akimanyi nti obwedda ndi ku shift nempita n'abaana benkola nabo ne mbagamba watch this ndowooza ndimu Bakayima babiri waliwo yali yagenze okukuba oli n'omulala ali ku shift akola kyannuma nnyo. Did you talk to her? Why did you talk to her? Because it was too big for me namukubira essimu nanoonya essimu ye nemukubira ne mugamba why would you do such a thing? I know. Kati bwe yayogera bw'ati ye ng'alaga nti salwako namugamba munaye ekintu kyokoze si kirungi nze sifuna nk'omuntu ankuusaako kintu kyakufa oba nti Kayima yassa omuntu kuba kati tebereza ekintu kyonna kyonna bwe kikutuukako essaawa eno abantu olwedde bakoze eki nengenda mu comments abantu era nebo nga bakkiriziganya naye nti nno namukubye nakoze naye nga saabaddeyo bambi so kyannuma nnyo era ng'enkola yange bw'ebeera nagenda ku maviivi gange nensaba I could not take it in wayita ennaku ezo ne bamudeportinga wanje Katonda nga mutaka entebe nagenda ku deportation nalwayoko ndowooza mwezi ngago kakati wenjogerera mutaka e Kampala awoloma buwoloma simwagaliza kibi naye saale yange nimanya nti nze buli kyensaba Mukama akola ki akimpa samusabira saala mbi nze bwenfukamira mugamba Mukama Katonda wange kino kinnome naye gwe byonna ebyange nga biwedde so omulabyeko bwakomyewo wano nga mulaba nga mwagaza ki nze siri hypocrite kuba nkyalina nange ku busungu naye yakwetondera nga tasobola naye kakati osanga ebiina bwana Mukama kuba situation embi gy'oyitamu Mukama aba alina kyakola ki
ekirungi ekivaamu kwegamba otuuka n'okkakkana alijja ne yeetonda. But it's okay, nze namusonyiwa dda kubanga abantu abasinga kasita bayiteeka kamera mu maaso bagwa eddalu. So teyali yekka ndowooza omanyi sitaani alina ettima. bwatyo bwakola okwambulako abantu emikisa gyabwe. Naye kati bwakwetonda oli ready omusonyiwa? Absolutely. Nze siina buzibu yinza ani munnanga atasobola kusonyiwa muntu era ne Katonda atusonyiwa nannyini byonna ate olonze omuntu. Namusonyiwa by the way teyetagana kujja kunneetondera. Namusonyiwa. Kiri eriye. Okukkiriza nti wamusonyiwa. Abamumanyi. Nze nakitadde. Naye ntule ziba ku TikTok ziba za ddala. Oluusi mandoza abantu bakola content. Kubanza senyigira nnyo mu ntalo ezo by the way. Era abantu abasinga waliwo era n'abalala abajja ne bampalampa abantu ne bagamba mbu simanyi tunoonya content. Nze si bwe ntyo bwe nnoonya content wange. Nedda. Entalo ziba za ddala ezimu abalaba era bambusimayi banoonya content. So I don't know which kind of content is that. Naye mulimu n'abajja ekisinga okunnuma nti omuntu ajja n'akuvuma n'akubeerako ggwe nga ggwe gwakolerako content we nakolerako content we abantu ne bagamba nti abo bapanze ba mikwano naye nga sikumanyi nga nakublockinga nadda kubanga ompalampa nnyo. So nabo gye bali naye nze ng'omuntu mbagamba nti ekintu ekyo si kirungi. Content osobola ddala okumufuna nga tovvodde kitiibwa kya muntu. Bw'oba owulira ng'olina kale omuntu gw'oyagala okoonako kireete kiyite emabega aleme kinemukwatako nnyo. Aina kino omuntu okujja omuntu ageyo post ye akola ze nti nno ali mu ssanyu aina oyitako negative vibe. Kiba kikyekyo. Nze ate ebyo sibiinaako buzibu kuba buli muntu yakudizibwa bulala. Kayima olaba kati oyinza okuba guli confident. Naye waliwo oli azze. Atasobola. I've seen people breaking down. Ndabye abantu bangi nnyo nga bagivinze up ne bakita ne bava ku nsi ne bakyawa n'abantu because of that. So bannayuganda ekintu kino batukisusizzaamuko. Ndowooza tukkakkane bannange tuula wansi era bwe nze advising omuntu ene nange gwe content wo kuba kuvuma kuvoola muntu bawe mulo kamala obukamazi badde ndowooza nti tuula wansi weetunulemu olabe what beautiful thing can I bring on the table. Kijja bbowa abantu baffe twagala byonoonese but in the near future kigenda kuyamba. Ani atandyagadde kutuulako na mukyala Ruth Kalibala sobola okukyaza ba negativity. So ebirungi bivaayo zokka. Ate waliwo abantu byenga omukyala ng'afunye okussa mukyala munne wansi. Omukyala ng'oyo Kayima omukyala ng'oyo nze saagala muyita mukyala mbayita empala kitale z'abakazi. Kibi nnyo ffe abasajja twakaluba emitima. Musajja munnange ne bw'ava erina nsimba olinga sina kye mumukozi ekyo ky'abasajja naye omukazi n'otandika okuteeka mukazi munno wansi kibi nnyo. Omukazi ono byayitamu by'oyitamu. Omukazi ono muzadde naawe oyinza okubeera ng'oli muzadde. Omukazi ono agenda kufumbirwa naawe oyinza okubeera ng'ogenda kufumbirwa oba mwenna nga bundi bafumbo. Why would you put that woman down? Kibi nnyo. Kikwasa ensonyi kyesitaza. Mbaga okuba ndowooza aba alina kyayitamu ng'ayagala kisangulire ku mulala. Bwe kimala kiwone mbwafune confidence eyo ne munne wansi. Okay, that is very very sad. Kibi nnyo. Era munnange omuliro ogugenda okwokya malayika Gabudyeri akyakya abanku. Ate malayika Gabudyeri kwasi Gabudyeri yayokya. Ffe gwe tumanyi yereeta Yesu. Gwe tumanyi naye nga munnange ekibinyo kyo Valentine nonze mu buli kintu kyenkola kyonna njagala okuteekamu abakyala confidence eyo. Actually buli kintu kyenkola kyonna kyekuusa ku bakyala. Kyova laba era bw'obanga otunuulidde bafanzi bange abasinga oba abantu abagamba nti baagala Kayima abakyala. Kakati gwe omukyala lwaki ate oba oteeka mukyala munno wansi nga n'omusajja asobola okujja n'uplifting omukazi ate nga talina kyamwagalako just olw'okubanga nti mukyala kintu kya bbeeyi nnyo ate temweswaza. Waliwo olinamanya nti no Kayima mwami wange akwanye Ruth n'alumba Ruth naye Kayima yakwanye ng'ate Ruth si yakwanye. Kati nze ozze Kayima nonyonyola ensonga manifesto n'ogintera ku mmeeza nengitunulamu ng'egwana tondazeeko nti oli mufu. Kati awo gwe omukyala ayagala okulumba Ruth kyogenda okukola sooka ogenda okole ku self esteem yo
kubanga omwami ono actually abakyala omukyala yenga amanyi nti yamalayo omwami ne bwagenda nayende kuza okugenda oba nakola atya ngaakimanyi nti waliwo omukazi yenga akimanyi nti agenda kudda kubanga nze ebintu byenkola abakyala bala tebakola ki tebabikola kakati gwe munange bwowulira nti naate gundi Kayima yagenze nakwana gundi n'otandika okujja waliwo n'abakuloga naye nga takulabanga nako nakulogera eyo nti buli gwanasanga nga amuloge okitegeera so nze ndowooza obuzibu bubakooyo omukyala you have to work on your self esteem wekiririzeemu aloze naye buli bwasanga mu ssimu ya bbawe n'amukubira n'amuwemula nazaalawe kakati munnange nkubulira obufumbo ate bukuleme n'okukulema omanyi ekintu ekirungi ng'omukyala asirika bajja kugamba nti oli wa ttima mwasirikira omwo mulogo naye nga gwe osirise ogenda wangula bingi okusirika ekisookera ddala omwami togenda mumalako mirembe by the way ekintu ekyasinze okumalamu abaami emirembe oba ekimalako abaami emirembe mukazi alegesa n'omukazi abuuzabuuza ennyo ova wakubulire nti nvudde wano oba akubulire nti nvudde wa Nakijoba nedda sirika omwami tebamubuuza nti ovaawa obaddewa tokibuuza nga kuba togenda kufuna ansa gy'onoonya ate we banakuwa ansa entuufu ojja kwetuga okitegeera abaami mbawa emirembe sirika mutunuulire nawe kisaanidde sikusirika ate nobeera nga ddoffe wekisaanidde sirika naye bweba 100% 85% sirikawo sirika nyirira weerabirire omwami muwe emirembe omwami wamuwe emirembe agenda kutya ne bwanaazunga n'agenda weera ajja kudda ewo nakola ki amuwe emirembe naye kakati gwe bwobeera bano nolaba nti ogenze mu simu weetinkudde okubidde gundi omuvumye kakazi gwe n'omwami obummalako emirembe ajja kwetamu abaami twetamu amangu by the way akijjuke omuntu gwe bakuvumira ate gwosinga okwagala okitegeere akiteeza kino kyendiko kyekituufu okitegeere Kayima ebbanga lyomaze kati ne Uganda buli comparinga ne gy'oli eri okusobola okubalansinga otya obulamu buno bwa ensi zino ebbiri of course ziri zo zakulaakulana edda naye kati nga gwe wasinza okuwulirira emirembe to be honest with you Uganda owuliramu emirembe mu kyoyagala okifuna mangu emmere ennungi weather nnungi obulamu tokakaalukana nnyo obulamu ku side eri okakaalukana naye ate nze Saudi Arabia empa emirembe mingi nnyo nsobola nyinza okukeera ku macanga nyambadde niigiina n'entambula abawarabu banvaako mbeesalira obupale jjukira Holyland si kuba nti oboola kitiibwa kubanga nabo babwambala okitegeera so eyo nfunira eddembe ate kati mbeera bwomu naye kati wano njagala nnyo okubeera obwomu I'm a quiet person njagala ndiroona njagala nnyo okubeera eri sobola okubeera obwomu wano sisobola so emirembe gifunira ddala nnyo mu Saudi Arabia wano kukakaalukana nnyo no it's not even about that when it comes to obulamu buno obw'okunoonya ssente wano kuyiriba nnyo onokuba mungu olinamu watolina energy ojja kufa enjala naye eri otuula n'omanya nti njagala saagala omwezi gugenda kujja so akuba nti si kirungi nti tobeera aggressive wano wojja wano ku base obeera aggressive obugagga mwe buva naye kati eri okiringa omanyi sente zigenda kujja neweebaka otulo content obudde obufuna ddi okukola content paka tuva kunyumiza kwa lwakwano kubanga okoye nga tolina gakola ki so ozuula obudde obufuna ddi obwaffe bafaaniro ate munnaye ku day off yange sikola content yenna okujjako okukola live y'omumbo omulamba wali ku bwaguga ensasagga omumbo ogw'ekitalo ogw'ebbeeyi ogutagambwako ku day off ekyo kyokka kyenkola gwe guliwo ogwo muwumbo omunene gwa live ku Facebook bwaguga tuguyita omumbo omulamba muwumbo gwa bigambo kupolooka mugambo entakera ate waliwo bwaguga kikopo kikyonywera buli kadde obaonywa nagirekayo nagamba sigenda jetika bwe nandizaano ekisita kyandinkutte n'enjigaba ate ng'evaala eva China waliwo omukwano gwange buli lwagenda ku vacation mugamba nditiraye kati waliwo gye ngenda okuletayo akakyala kali bwereere naye bakozi mu gundi ya glass tugenda gishokesinga essaawa yonna lwaki kakyala kewasazeewo bajja kukanyumirwa bwakuga erimu liita mmeka egendamu bwe mbala ecupa za Nairo is 500 ml
zigenda mu ndowooza nga 3 nene bweti nene bwaguuga onyulamu naye oba chai akabiira naye kalina alcoholic tekabeera mu mwenge gwonna Saudi Arabia tetunywa mwenge baguganywa de tetugunywa guliirigo abagunywa niye nze guliirigo ate sobola kugenda ku live nga nywedde ebigambo biba bigaana olaba mba sinywedde nkugambye naye ensasage neefuuka ensasa ngonywa nembujjako bwe abantu bange mbawe ekitiibwa nyinza okubujjako nze kubanze kasita kamera ejja bweti nti kati bwaguga ntamiira but it's because mbanjagala abantu bambi bafune ku ssanyu manyi byannange ensi ezo zibowa enzo zokka naffe ne Uganda ina fan base nene I didn't know by the way nze najja sikimanyi naye lwe natonya bwe nti airport ne ngamba wait a minute ngusimanyi nali nnyina okukolayo pate okitegeera ate nga mu buliwo oli munene oh really ku TikTok nabange oli mutini naye ndowooza bwajingire empewo yeno bwe yakufuwa n'ozimba ngezeemuko kati in fact nali katiri naye bwe nalaba nga mbuzaayo omwezi gumu n'engulayo empeke ziri very organic ziva India ensooka nevumbavumbamukko katono ngufaaki zijenga nyirira nimekubeera oli magumba gwe balaba ku live za Facebook gwe tunyumira naye kati osubire kudda osetolingana e Uganda inshallah mukama wanaaba yagadde naye sikati ono ddala n'ofuna omukyala omunna-Uganda oba afunadde omwana omusaudi abaana abalabirira abasaudi omusobola ayinza okulya n'akomunda ne kakugwa bali very extravagant si basobola ate basaudi bali very very expensive awo sinaba kutuuka omwana omukyotala bali very expensive ekyo si kiruma namu by the way omwana omukyotalere agenda kufumbira omujanjalo ku gaasi omukalu amanda weegali omukalu amala okugufumba tajja kugulya amala okugusiika bakozesa butto leya bweti okitegeera amala okugufumba guteeka wali gugage nga tagulidde asaba enkoko tegwa mu sefulya baagala chapati ate nga azifumbira ku gaasi bambi abakyotala abanansonyiwa naye ekyo ekituufu kye muli mukirize ki kye muli very very expensive ate namufunako kyova olaba nti bapolokera omugambo kati omujanjala gufumbira ku gaasi kati afumba gwaki gwatagenda kulya simanyi oba banyumirwa kwonoona omufunako bulungi mwamala bbanga ki myezi 2 gyokka bulungi nnyo namusanga na Saudi myezi 2 ate no nga munna-Uganda naye nga mukyotala anti nze njagala nnyo abamyufu empulira ononafunye wewaffe ategera oluganda olulimi lwewaffe nakutandika bulungi nnyo omwezi ogusooka yannema nagenda olaba nga ku salary sisigazaako yadde olwatono ne mugamba mukwano okubuulira onansonyi oli goldiga sijja kukusobola abaana abakyotala nsonyi kwanga ndi faani kati buli kyokola kyonna ate nga nkuumye obuntu bulamu olwaleero tobukuuma bumpi bwonna obuntu bulamu naye nga bambi abaana bakyotala bazibu nnyo si bazibu bantu balungi ati kakati ate bavieta bagenda kunkolimira manyi mukyala w'omukyota bambi yafiirwa ne maama we kale gwe toliimu naye era muuli naawe Mina dakweni mwagala nnyo Mina bambi kinsanyusa kindabika nga kibebi kyafiirwa maama watulange nenkikabirako tamanyi simumanyi ne sikomentinga na ku bintu bye but I follow her mulaba nnyo kibi nnyo bannange okufiirwa omuzadde omukyala it's crazy zimamange yafa ndi 14 oh dear saafuna ku mukwano ogwo owange like yafa ndi 6 but it's fine walaka mfana mama ostecho bulungi nnyo buli lwenjogera bwe nti jjajja wange ng'akaaba mama ayalaba nnyo buli kimu kyolaba so basically twafuna kifaananyi kiri clear kya mami namulabako bulungi nnyo no simanyi nze nakula mangu myaka egyo nga ntegeera bwe buno bwana kozaala kalaba bwe buno obwana bwozaala ekifo kyokkaaba ne katulika ne kaseka naye nawo nali nga mukaabi ate nga nina ekyejo but namulabako namulaba kuba ne bwenda bakati omuntu ngamba nti omukyalo yafaana mami wange mujjukira I remember the way she used to laugh nga ina loud laughter nayo nagitwala nga nasinisa amanyo mama nyabo eggulu libwatu abakyala lwaki bosinga okulumba ku TikTok content wasinga nali mu bakazi
Bagala nti obagala njagala nnyo omukyala ku nsi ya Mukama. Kyova olaba ne ba best friends bange bakyala. Abaami nabo mbagala nnyo naye nze omukyala amininga kinene nnyo gyendi. Njagala nnyo abakyala. Kyova olaba nti bwe mba mbagolola bulungi bajja mwetumba bulungi nnyo. Otegedde kugolola bulungi nnyo n'okijjamu enjawo. Mubitiwe kuba mbagala. Mpulira. Bwe siibagolola ani anaabagolola. Kayima oluusi kale nkisussaamuko naye nga kibagwana. Otegedde. Ebintu biki ebisinga okulya ssente zo? Okwerabirira engoye akazigo njagala nnyo bannaye bwe ntuuka okukyogerako nsmilinga n'okusmiling ka perfume ngaako njagala nnyo ogenda ku fancy dates neetwala oluusi neekoza eby'abazungu otya weyogeza bw'ogenda mu menu n'ojjamu ekisinga okubeera expensive n'oleka tipo nga munene bw'ati byenjagala ebyo nze obulamu bwenjagala banyinsi nagivaako tunakutolera bakwadvising ate Kayima sente ngona nyingi gozinkolera nze zeekolera nze manyi bwe zimmenye nze manyi engeri gye nnyino zisaasaanyamu kuba nze nzikola manyi abantu batukubira nnyo plan ate by the way ekyo nze kinyiisa bannange lwaki takolamu kino naye ng'akugamba so munnange nze njagala ebintu by'okwesanyusa bwensanga akatishat akalungi mu Zara nga nkagula bwe ngendako mu Balenciaga nga ngula akagato kange bwe ngamba nti kangendeko mu Gucci nga nkagula ndabike bulungi. Brand esinga okukuba Kat Geiger. Why? It's nice. Eva bayina ebintu ebiri original nti osobola okubeera n'ekintu okumala emyaka 10 nga tekifeedinze ate birungi nnyo akasente kono okamalayo bulungi nnyo. Nze ate sigulagula ngoye nze emyaka nga 3 nyinza okukola shopping y'engoye emirundi ng'egyo ebiri sigejja sikogga. Wow. I'm always like this. Limited. Bulungi nnyo sigulagula ngoye kubanga engoye engula original ezibirawo tezisiiwo ate bwogula ennyingi jjajja wange yaŋŋamba mwana nga obanga olina akasente gula engoye woggwamu tebakutegeera n'ebizigo ngula tindikaali tekitakuva mu nsawo bulungi nnyo byebikagamba kati nga olaba kati nganza nyinza okugamba ekino kiva mu nsawo yange nina okubamu ne hand lotion nokubamu sanitizer okubamu ne hanki masiki yange erina okubaamu essimu yange n'ebisumuluzo ne kawalet bikigwe bitava mu nsawo kalip bam kubanga ate kalip bam kano nandibadde nga sekakaringa abantu banvumanga emiwambu giringa egy'abakomoosi b'emmindi kakati buli kiseera bwe nemba ngenda mu bantu era obwadde ndi wano ng'omukono gukola bwe guti wegala kusikayo babannange oba kaweddeko kwekali kalip bam kange sikeerabira charger yange sigyerabira kubanga nyina okubeerako all the time ne hand sanitizer hand lotion yange eyo njagala nnyo kubanga engalo zino nnyo zikuuma nga ziri very soft. Otegedde biki biwenyumiza mu TikTok? Cafe mukawooma okawulidde kaluwagana my God Kayima you know yes balamuko ku mirembe naye kinyuma okumanya nti n'abantu bakwagala abantu banjagadde nnyo ku TikTok and it's people have just overrated me seriously nti bw'otunuulira following yange si yeetiisa eri awo naye buli wolaga buli muntu amanyi Kayima n'abantu abavunaanyizibwa ogenda mu bantu abavunaanyizibwa bagamba bane mukulu Kayima ate n'obulamu bugonda amuleka ayitewe ebintu bwe bityo naye bimenya sometimes naddala singa nayo ebintu by'okweka bivaayo naddala singa obeera fake era munnange mwanange njagala kubulirayo ekyama kimu okuva bwe najja nali manyi nti nno bwe najja mukulu ono agenda kola kwetaaya bulungi agenda kutabaala eno nebibyaganye nanti nga ntya omwana bwantega kakame obwaguga ne bugenda batukoledde so namugambye ssebo taata weewummuze nyonta gy'obadde naye erina wano maama ali mu kisiibo ali mu kisiibo antawanyo kamala baaba era okumaca nakutawanya eyandivudde mu bulidde eddakiika 10 n'obeera mu ddakiika 2 aganye okukakkana ngawoggana ankwasa ekisa bambi lwaki tomufunira ddala omuntu anti nayo ntyayo ate lutyayo kitabiruma Kayima kankula ebyangu bubbo banyanya butungulutungulu abwo kagomesi ka maama kasikanzu ka taata nemuteekawo nemuzinaze mu music anti nze njagala nnyo okusussa ekintu njagala nnyo oku exaggerating ebintu kakati mba njagala bwe mba nginza okukyala ewaabwe w'omuntu abantu ne banzigirako enkuufiira naye ng'ajja kujja naye kati simulina bantu bantya
I'm single. You're searching. SS. I am searching. Nengalagade omuntu afaanana atya? Njagala first of all njagala omukyala nga mukozi. Sagala muntu agenda kubeera kumpeka sente za kamiza newe mugamba nti ero sinanga naye talina plan binjagala omukyala nga mukozi. Njagala omukyala nga ava mu maka agategeerekeka nga wampisa. Agategeerekeka nga yakuzibwa bulungi nga abantu bategeera. You know, njagala omukyala nga mulungi. Naye nga njagala omukyala nga wa bulaka. Sagala mukyala mubisa ne kizigo. Sagala kunzibira bizigo byange. Ne yena mukama gw'abaleese kastambe nanga musimi. Alina okubeera nga ayagala nnyo obulamu nga bwe mbwagala. Alina okubeera nga ayagala ebirungi. Tugende ku shopping buli omu nga tonkomako wange munnange. Genda shopping ngene shopping tujje tusasule tugende. Lwaki tusitemwagala bakomako nafuda kufa abakyala abewaka. Timugenze out bill nejanga nene nnyo. Kyala kama nesitenga nnyingi. But it's a sign of care. Omuntu abakufaako bambi. Abalabanga ye kuba kati gwe omwami oba tukiraba naye omukyala abalabanga ebyokola bingi nnyo ate gwe ng'okisusiza. Ate tukyagala kubanga kyova tebagala genda n'abakyala baabwe out. Abakyala oluusi nabo bakisussaamu. Naye omusajja abakugenda mugenda out. Nakugamba menu yiyo kubeera mu it's your trait. Jamu chupa ya champagne ya mitwalo 6. Bobo olabanga azirina. Yinza n'ogisaba biru nejja nakubira empi mu bantu. Oli musiru. So kakati waba kute out omukyalo bufumbo oyo. Gwe njagala katogere nayo waba azze nakutwala out omwami nemutuka mu kifuka lemme senga Serena no wetuli. Omukyalo mufumbo. Dada walibadde weisotya. Agwa omukyalo mufumbo first of all wabanga kugambe genda mu Serena. Soko omanyi kuba abakyalo omanya stand ya mwami omanyi omwe ngaalina ne wabanga talina bwabanga alina tuuka ku mmeeza akulese ku Serena right olaba ekifo kya bay saba ebya bay omusajja tasobola kubulirirwa newe banga sente tazirina era ayiya nakubira munene namugamba soko mperize ya kakadde kwa account omukyala azinywedde azimazeewo hundese mu Serena nyiwalya saba ebya bay mu menu teweefeebya kubanga akulese ajja kuddamu okutwala out next year bamanyize wabayiga kati kyoba okola bwobanga obadde omanyi nti alinayo omuntu bwe kikozese kasonso zonna zabadde agenda okyakazaamu obuwala mu wiiki eyo ziri omulundi gumu ayayuuye abaana balya ebisiikirize abaana balya omwana aza okubula kyakulya bino byodda bakututte out otudde wansi weekomako bannange ebya bbeeyi bulala osabye fanta saba ya glass ya champagne oba ichupa ya champagne bagambe bagiretere mu bucket tuulo oginywe abantu basaba kubula matoke ga kulya ncha what's your trait babatanywa akamwenge saba ka juice akebbeeyi ndonda mu akebbeeyi teweefeebya akulese leero agenda kuzza mu akagujja okitegeera mwejalabye omugaye leero sutuda akatusule wano mugambe na bebe omukiineko tomanya baby ngampulira sagala genda waka tugenda ba mu hoteli waggulu tomanya izo gamba tugende naye sikiwa osanga omukyalo wawakanga gati tabikola bya kimalaya ebiriwa mwami antwala out nyambala kagwa yakanga anti amala agabajjudde kyovala tebagala batwala out ugemaalo kakati gwalowooza muno okutwala ko out byaba malaya era bagenda kutuusa wano obeerenga nakyala awedde emirimu okitegeera w'amasaga okola otya weekwata otudde mu ntebe tojaamu tebajja kumuzza nze nkubuulidde tuuka wete mugirenga buno obwala bwe mutya nga we bweyisa naawe jangu weyise bwotyo leero omwami akugambe banaye jana tugendeko out ojeeyo amagoye gaga bulijjo ogeesaze kati waliwo abaami nakugamba nze bwe naava mu office nja kukubira onsange mu kifo gundi mwe surprise bannange abaami by the way omukyala we waka buli lwakyusa ku nyambala n'endabika munnange kizza omukwano obujja genda olabe kikazi kyuto kitegeera badde olyosi laba kirina ogubuto ate leero olaba bebi tugendeko mu Serena leero nti tugende mubadde mugenda kukoma ku table mugenda yingira hotel room nga mulabikidde bulungi teekamu obukonde obuwanvu obanga omaze obanga omanyi obutambuza newo okugwa
teekamu obukondo mwesalira akadresi nga kakomeeno abasajja by the way abasajja twagala nnyo abakyala abambala obubi naye ng'omubiri ogufaako ng'ogukola pozi ataawo oba owulira nga tegugira yambala ebikujjamu naye nga birungi wagenda nakwambalira kasikaati n'owulira n'obusungu n'omugamba ddayo bikyusi bijjeemu olubuto olutunudde eri jjukira abadde akapipyepipye kamutuuke lukoze apusi lugize zigizaga akabina akamu kali waggulu anti obwedde akapati kamubupatisi bw'obanga mukwano tosobola kulabika bulungi mu kadresi ako koyambadde genda onoonyaga goyaga kujaamu naye ng'onyumye osobola kwambala waliwo obutete bwa round nga tekajja kukwata naye ng'olabise bulungi olina bitumbu ebyo kati omukazi bw'obanga mulimu abakazi nga talina confidence nga munene nga talina confidence agenda kambala nga round bulungi atuuka no yemutye atambule bantu bandaba yesikasika dina tegenda nakuwome yambala ekintu ekikumakinga comfortable naye bw'obanga gwe osobola okweteekamu buli obuntu buli abaana bwe bambala ne basikiriza omusajja obuteekemu giranga okutamako bwoti nga abantu bagenda kufensa sagge emabega bwekatyo koba oyambala sigamba nti kunama abantu baffe nedda kambalira omusajjawo mwamutula ne mbanga mwabadde n'ebizibu eggulu mwayombyeyomby mbootuuka ku dinner table kyuka azze mu having fun ne bamuyombedde ku dinner table ne baba muyingidde mu kisenge kyusaamu ebintu bye nga birala nnyo olulimi lukyukemu abakazi nnaku zino babbowa nnyo by the way naye gwe n'oyingira ekisenge olinga ninja okitegeera bamanyira okusiba amaleesu gaabwe egundi osobola nogikasuka ebbere ne lidde emabe ne bateekamu amaleesu tataddemu kaleega takoze ati ayingidde n'amaleesu agalaba ku maca agalaba olw'eggulo buli lwakumawo obeera mu maleesu bana nakapale k'omwana ku mutwe balina kati agasero ge bateeka kati ku bakigabirawo ekigoye ekyo ekimulasitiiki kino gulasitiika gunene n'agwambala omuviri ne gutuuyanira omu sajja agenda ogenda mbuli okugujjako bwati naffe ekitiibwa annange bakyala mwerabirire nze mbagamba nze ndi musajja ebintu byembagamba ebituufu okitegeera Hanange Kayima zibanange ojja kunzita bambi no shona kanjekoledde kubanga nakyaziza serebu wange nze nfa bufi naye nga tuwumba tuwumbira ddala kati kubaana abaana abawala ba campuses yengo mulimu gwe musajja mufumbo kasoba n'empeta gwe gwasinga okwaniriza munnange mwewummuze mikwano mwewummuze mukyali baana batonyo bayirawo omuntu obeera ku campus Ruth juki daima begango kyali ku campus wali mwana mutonyo oli mwana mutonyo stop making stupid decisions abasajja abafumbo baveeko kubanga baagala nnyo ebyamangu kubanga omwana wa campus oyagala ki sente zimutwala mu bbala kunywa mwenge kugula bugoye because ajja bikutuusaako but the repercussions mukazi abakazi balogo bajja kuluga yes babaloga buli lunaku bajja kuloga va ku basajja abafumbo mu beesonyire dda kuba tebalina mulamwa nze nagamba abantu ne mbagamba nti ne bw'okola otya ne bw'onaakola otya omusajja tasobola kwagala nga bw'ayagala mukyala wo ow'ewaka tagenda kwagala nga bagatta ebintu bingi nnyo balina ebizibu bingi nnyo bye bayiseemu everything katulwaki oyingirira abantu abo niyo bataba abaana ba kampasa naye nze abakampasa abo kuba baana bato sandyagadde oyingirira ebizibu by'otaasobole soma bw'omanga oyagala bu WhatsApp omulinnya ddeeka bunno mutiguke naye abasajja afumbo baveeko sabatukana okukuba amasimu n'avuma omukazi n'amuvuma nga embuto bwe ziyiise amabeere takyalina zimanya amabeere bikoze bitya tosobola kunsinga kuzannya muzannyo mukwano mwenoonyeza lumbe lugenda kubatta mbabulidde mugende ku ssomero musome bikoze bitya tebalina bye baagala budresi baagala bugatajja bukutuusaako tagala bano beeyiiya myaka gyabwe okitegeera ne batuvuma obo naawe saizi zange nze nnyina ekisajja kyange oyingirira ebizibu by'abantu omukazi tomanyi jjajja musajja we tomanyi byamuyisizamu oyinza omusanga yamusanga ali atya kati amugize atandise n'okwana obuwala bwa kampasi butandise omukkiriza mbu naawe oyingirawo mujja kufa olumbe lwe mutamanyi nze mbabuulidde mwewummuze musome ebitabo byammwe munoonye busukubidu bwammwe busukubidu bunnamu muve ku bakyala ekinyuma ng'ekyo kwezimbira wamu nofuna akantu ko nga temulina binyuma kati teebereza akantu ko wakafuna mukyali ku kampasi ne mwezimba ne mutuuka eyo gye mutuuse right now muli bulungi ate agenze kawala ka kampasi akawala ako kyekayingiridde kakimanyi bulungi tamanyi gye muvudde kakati we baana abadoga ebinaanansi temujjanga muwoloma
sibula balabi baffe ne bafaanibwa basubire bannange mbagala nnyo gwe